okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa atulaba, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe kubanga Mukama akusobosezza okubeera nga oli wamu naffe ku TV yaffe eno Enganzi 3ABN, naddala mu programu yaffe eno ensulo y'okumakya. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Akubuuzaako era akwanirizaako nno nze Kwizera Lowell, omuweereza w'enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, naye ng'asinziira mu kkanisa ey'Egayaza Seventh Day Adventist Church. Kwanirizaako nnyo Mukama waffe Yesu Kristo. Omwagalwa ampuliriza, tugenda kutunula ekyokuyiga kyaffe ekiriko omutwe ogamba nti abawanika ba Katonda. Abawanika ba Katonda. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 19, omwezi guno ogwa August oba ogw'omunaana 2024. Naye nga tetunnaba kugenda wala, kankusabe tusooke tweyo okusaba, then oluvannyuma nga tumaze okusaba tujja kubanga tuwuliza oluyimba oluteekateeka olw'obubaka buno, ate n'oluvannyuma tujja kugenda mu maaso ng'oluyimba olwo luwedde. Katusabe. Taata waffe omukulu w'omu ggulu, tweyanza nnyo olw'omukisa gw'otuwadde okubeera abalamu. Tweyanza nnyo ate nateebwa obukeesezza nga tuli balamu, erinnya lyebazibwe. Tusaasiremu ebyo byonna ebiza nga tebiweesezza linnya ly'ekitiibwa nga birabikidde mu bulamu bwaffe. Tunaaze n'omusaayi gwa Yesu Gologoosa otukuze, ate tusaba n'amannya gaffe Mukama gawandike mu kitabo eky'abalonde eky'omu ggulu. Nga tuzzeeyo okuyiga Mukama, tusaba Omwoyo Mutukuvu yaba atukulembera era atuluŋŋame. Ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe, amiina. Omwagalwa atulaba era atuwuliriza, kankusabe tuwulirize obubaka obuli mu luyimba lwaffe olw'olwaleero, oluggula obubaka bw'olwaleero. Mukama akumpeere nnyo omukisa ng'owuliriza. Agala okwebaza Katonda olwa obubaka bwe tuwulidde mu luyimba olwo. Butukoze bulungi. Kakasa nga naawe ali eyo atulaba era agoberera, nzikiriza nga obubaka obwo obubadde mu luyimba olwo tebukulese kyekimu. Mukama waffe yeebazibwe. Katugende mu maaso, omwagalwa atuwuliriza era atulaba. Ekyawandiikibwa nga bwe nagambye kigamba, obubaka bwaffe bugamba nti abawanika ba Katonda. Abawanika ba Katonda gwe mutwe gw'ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero. Ekyawandiikibwa ekiggulawo obubaka bwaffe buno obw'olwaleero oba kyetugguzaawo obubaka bwaffe obw'olwaleero tukisimbudde mu kitabo ekiyitibwa Eby'omu Mirembe ekisooka essuula 29 n'olunyiriri lwa 12 nga waliwo ebigambo bigamba bwe biti: obugagga era n'ekitiibwa biva gy'oli, era gwe afuga bonna, era mu mukono gwo mwe muli obuyinza n'amaanyi, era mu mukono gwo mwe muli okukuza n'okuwa bonna amaanyi. Amiina. Bassebo ne bannyabo, ku butonzi Katonda yakola buli kintu nga kirungi. Abantu yabawa bingi okusinga ku bye baali beetaaga okusobola okubeera abasanyufu mu bujjuvu. Emibiri gyabwe egyewuunyisa ko n'obutonde obubeetoolodde byonna nga byoleka amaanyi, ekitiibwa wamu n'okwagala kw'omutonzi. N'oluvannyuma ekibi nga kimaze okuyingira mu nsi, era omukono gwa Katonda ogw'ekisa guzze nga gukuuma n'okugabirira ebitonde bye. Amiina. Ebitonde bye nga n'omuntu talekeddwa bbali. Wabula Katonda teyawa muntu bwannannyini ku lusuku Adeni ko n'ensi eyali eyonooneddwa ekibi. Katonda yerekera ekyapa kyayo ekiraga obwannannyini. Adamu yali mulabirizi, obuyinza bwe yalina ku yo ngamba ensi bwali bwamuwanika, naye teyagirinaako bwannannyini. Nedda n'akatono. Obwannannyini
bwali ne Katonda kubanga ye yakola byonna era ye yatonda byonna. Nolwekyo Adamu yali mulabirizi, oyinza okumuyita omuwanika. Yali muwanika, yali mulabirizi w'ebyo Katonda byali akoze n'abimukwasa. Adamu ne Kaawa bwe baalya ku kibala ekyabagaanibwa baali beeyisanga bannannyiniyo ng'amba ensi, kubanga nannyini yekka yayinza okwetolerako mu ddembe. Omulabirizi asooka kuweebwa lukusa so nga Adamu teyaluweebwa. N'olwekyo omwagalwa atugoberera era alaba puroguramu eno, n'olwekyo n'olwaleero byonna bye tulina bya Katonda, ffe tuli bawanika, tuli balabirizi. Omwagalwa ampuliriza era andaba mu puroguramu eno, manya era nkujjukiza nti ffe tuli balabirizi, tuli bawanika, naye Katonda byonna bye tulina, byonna ebiri mu mikono gyaffe, byonna ebiri mu buyinza bwaffe, Katonda yabirinako obuyinza, yabirinako obuvunaanyizibwa era yatugabiddeko ku ebyo bye tulina. N'olwekyo ffe tuli bawanika, tuli balabirizi, tetugezaako kukemebwa okulowooza nti ffe bannannyini, nedda n'akatono. Ebyasa by'emyaka mingi ebyayitawo oluvannyuma Dawudi bwe yali awa Sulemaani enteekateeka y'okuzimba yeekaalu e Yerusaalemi wamu ne zaabu yenna gwe baali bakuŋŋaanyiza olw'okugizimba, yagamba abantu okuwaayo ebirabo eri Mukama mu kweyagalira, awo n'abasabira omukisa. Era mwe yaddiramu okunyweza obuwanika bw'omu Adeni nti kubanga byonna biva gy'oli era tukuwadde ku bibyo, amiina. Ebigambo ebyo obisanga mu by'omumirembe ekisooka essuula 29 n'olunyiriri olw'14. Wabula weetegereze olabe, tulina n'okuba abawanika ab'ebiseera, ng'oggyeko Katonda byatuwadde ng'amba eby'obugagga, ebyenfuna ne byonna by'oyinza okuba nabyo oba byenyinza okuba nabyo. Tulina n'okubeera abawanika ab'ebiseera. Katonda atuwadde ebiseera, ennaku 7, essaawa 24. N'olwekyo tulina okukozesa ebiseera ebyo bulungi era mu bwesimbo, nga tukoleramu ebyo ebiweesa Katonda ekitiibwa. N'olwekyo mwagalwa atulaba era atugoberera, tuli bawanika ba biseera, tulina okubikozesa obulungi olw'okugulumiza erinnya lya Katonda. Wabula Katonda akozesa obwannannyini bwe ng'atuwa eddembe ly'okugondera oba okujeemera ebiragiro bye. Waliwo ebigezo bya mirundi 3 eri omuwanika omwesigwa owa Katonda: okutukuza ekitundu ekyomusanvu ekyebiseera byaffe, Sabbiiti. Omwagalwa atugoberera, manya nti mu biseera nga bwe mbyogeddeko nti twaweebwa ennaku 7 era n'essaawa 24, buli ssekinnoomu ku nsi kuno ebyo byamuweebwa, naye tulina okubikozesa obulungi. Essaawa ezo 24 tulina okuba nga tuzikosa bulungi, okubanga byonna bye tukoleramu bigulumiza era n'okuweesa Katonda ekitiibwa. So ate era ayogedde n'okutukuza ekitundu ekyomusanvu ekyebiseera byaffe, Sabbiiti. Bassebo ne bannyabo, Katonda yatuwa Sabbiiti ng'ekiwummulo, olunaku lwe olutukuvu, olunaku olw'omusanvu. Kitugwanira era kitukakatako okubanga olunaku olwo tuluwummulirako nga bwe yatugamba, kubanga naye bwe yamala byonna bye yakola ku lunaku mu wiiki ey'obutonzi, mazima ddala naye yawummula. N'olwekyo naffe kitugwanira ng'abantu be era ng'abaana be okubanga tuwummulira ku olunaku olwa Sabbiiti, olunaku olw'omusanvu. Tujja kuba twongera okulambula ku lunaku olwo mu ngeri esigako obulungi nga bwe tunaaba tugenda mu maaso. Omwagalwa angoberera era ali ku puroguramu eno, Katonda ayagala
obuwanika okubeera essomero eriyigiriza Katonda ayagala obuwanika okubeera essomero eriyigiriza okuzimba empisa ey'obuteerowoozaako, obujulirwa obw'amazima, obulago obwesige, okwagala n'obuwulize eri Katonda, ko n'obukakafu bw'obwesimbu bwaffe nti luliba lumu tuliweebwa obugagga obutaggwaawo, obwo bwakabaka obutaggwaawo era obw'emirembe n'emirembe. Amiina. N'olwekyo mwagalwa, kino kikulu nnyo nti Katonda mu kutufuula abawanika era abalabirizi b'ebyo byatutadde mu mikono gyaffe ayagala bituyigirize nti yeye mukulu, yeye mugagga wa byonna era ye mugabirizi waffe omukulu, era ekyo kitusobozese okukola era n'okutuuka ku kigambo ekikulu ekyokubeera nga tumujulira nti ddala Katonda waffe oyo yatubeezaawo era yatulabirira. N'olwekyo mwagalwa, tugwanidde okubeera abawanika abeesigwa era abalabirizi mazima ddala abeesigwa. Katuleme okwerabira nti obuwanika si nsonga ya kubeera bagabi kyokka, naye era n'okubeera abeesimbu, so era n'ekisinga mu byonna yakwagala, olw'okubanga kyangu okuwa nga tolina kwagala, naye ate si kyangu kuba na kwagala n'otagaba. N'olwekyo Katonda oyo omugabi wa byonna tusaba atuwe okwagala okufaanana bwe kutyo, kubanga okwagala kutusobozesa okugaba, okukwatako ebyo byatuwadde ne tubanga tuyamba abo era n'okuddukira abo bali mu bwetaavu era ababa balina okusoomozebwa kwonna. N'olwekyo Katonda byatadde mu mikono gyaffe omwagalwa, tulina okubikozesa obulungi nga tuweereza Katonda, ate era n'okuyamba abo abali mu bwetaavu. N'olwekyo Mukama atusobozese kyonna ky'olina. Katonda takusaba ky'otolina, n'ekyo ky'olina kyakusaba okuba nga osobola okukikwatako n'omuweereza Mukama. Si ekyo kyokka omwagalwa, nga bwe ŋŋambye nti Katonda ayagala tubeere abagabi, ayagala tubeere abagabi. Katuleme okwerabira nti obuwanika si nsonga ya kubeera bagabi kyokka, naye era n'okubeera abeesimbu, so era n'ekisinga mu byonna yakwagala. Ekigambo kino ekyokuba abawanika mulimu n'ensonga ey'okwagala, okufaayo eri abalala, okulumirirwa abalala, nga naffe Katonda bwe yatwagala, bwe twali nga tufiiridde mu bibi byaffe, bwe twali nga tulemereddwa, ng'omulabe Setaani amaze okutubuzaabuza n'atusula mu buzibu bw'ekibi, naye Katonda n'atuddiramu n'atwagala, kubanga twali tugwanidde kufa. N'olwekyo naffe tusinzirenga mu kwagala okufaanana bwe kutyo okwa Katonda, era naffe okwagala okwo tukulage bannaffe ababeera mu bwetaavu, ababeera nga balina okusoomozebwa kwonna kwe bayitamu mu bigambo by'obulamu bwabwe. N'olwekyo bw'obanga olina ky'olina, manya nti Katonda akikuwadde, naye takikuwadde gwe kwekkusa wekka ne famire yo, naye n'olw'okugasa abalala abayinza okubeera mu bwetaavu bufaanana bwe butyo. N'olwekyo omwagalwa atugoberera era atulaba, eyo nsonga nkulu nti ekigambo kino ekyobuwanika oba okubeera omulabizi wa Katonda nsonga nkulu, era nga mulimu n'ekigendero ekikulu ekyokwagala. Kale nno kyangu okuwa nga tolina kwagala. Ŋambye nti kyangu okuwa naye nga tolina kwagala, naye ate si kyangu kuba na kwagala ate n'otogaba. N'olwekyo ekikulu mu byonna kyeki kwe kubeera n'okwagala, kubanga bwe tubeera n'okwagala okwo kutuwaliriza, kutuvuga okulaba nga tufaayo eri abalala. Naye okwagala okwo tekujja kukka, Katonda mwene yakutuwa
era yatugabira okwagala okufaanana bwe kutyo. N'olwekyo obanga tutubadde nakwagala okwo, tusaba Mukama akutuwe mu bulamu bwaffe, kusobole okutuyamba okubeera nga tufaayo eri bannaffe, okubeera nga tubalaga okwagala, kubanga bwe tubalaga okwagala kiba kitegeeza nti tulina okwagala okwo we tukujja nga tukujja mu Katonda yennyini. N'olwekyo omwagalwa, saba Mukama atuwe okwagala okufaanana bwe kutyo, okufaayo eri abalala. N'ekigambo ekirala mu nsonga eno enkulu eya okubeera abawanika ba Katonda, kwe kubanga ajjamu ekigambo ekyo ky'okwerowoozaako mu ffe. Ekibi bwe kyatwonoona okuviira ddala eri mu lusuku Adeni, mujjajjaffe Adamu ng'amaze okugwa, tuzaalibwa n'ekigambo ekyo eky'okwerowoozaako. Twefaako, abalala nga tetubafaako, tetubaliiko, oba bayita mu mbeera ki oluusi tebetukwatako. Naye Katonda ekyo si kyayagala. Ayagala mu kifo ky'okwerowoozaako mutuulemu ekigambo ekyo ky'okwagala. Olwo nno kijja kubanga kitwanguyira okubanga twagala n'okufaayo eri bannaffe abayinza okubanga balina okusoomozebwa kwonna kwe bayitamu. N'olwekyo omwagalwa atugobera ku puroguramu eno, saba Mukama atuyambe olw'ekigambo ekyo kisobole okutegeerekeka nti okubeera abalabirizi b'ebya Katonda byatadde mu mikono gyaffe, okubeera abawanika b'ebya Katonda byatadde mu mikono gyaffe, ekigambo kwagala kikulu nnyo ekigenze ewala. Olw'ensonga eyo Katonda asuubira buli muntu akolenga nga bw'amaliridde mu mutima gwe, si lwa nnaku newankubadde olw'okuwalirizibwa, kubanga Katonda ayagala oyo agaba n'essanyu. Amiina. Ebigambo ebyo tubisimbula mu kitabo kya Bayibuli ekitibwa eky'Abakolinso ekyokubiri essuula 9 n'olunyiriri olw'7. Omwagalwa, Katonda ayagala tuwe n'essanyu n'okwagala nga tetuwaliriziddwa, nga tetusindiikiriziddwa. Ayagala tuwe n'essanyu n'okwagala nga tetuwaliriziddwa era nga tetusindiikiziddwa, naye ng'ekituvuga kintu kimu kyokka, kwagala. Era okwagala okwo nga bwe ŋŋambye waggulu, Katonda yekka yakugaba, era bwe tumusaba mazima ddala asobola okutuwa okwagala okufaanana bwe kutyo. Ekibi newankubadde nga kyajja mu nsi, naye Katonda teyatwabulira. Amiina. Ekibi newankubadde kyatusuula wala okuva ku nteekateeka ya Katonda, Katonda teyatwabulira, Katonda teyatuleka, Katonda yasigala akyatunoonya, Katonda yasigala akyatwagala. Amiina. Katonda oyo nga mulungi. Omwagalwa, lwaki Katonda oyo tomwesiga? Kubanga atwagala, ffenna atwagala, naawe andaba akwagala nnyo ekigenze wala. Era olw'okwagala okufaanana bwe kutyo, yensonga lwaki yawaayo n'omwana we Yesu Kristo affe ku musalaba ku lwaffe atuwonya amaanyi g'ekibi. Ago si mawulire malungi? Newankubadde twamuvaako, newankubadde tumugaana, emirundi mingi abantu bwe bategeeza ku bya Katonda tebaagala kumanya ng'enjoga ennaku z'obweri, era bagezaako okulaba nga beebalama ebya Katonda. Naye Katonda atwagala era atufaako, era Katonda oyo yatubeezaawo era yatulabirira. Awatali ye tetulina kyetusobola kutuukako, awatali ye ebyo by'otuuseeko tosobola kubanga obituuseeko, awatali ye nze byenfunye era byentuuseeko singa tabadde ye sandiyinsiza. N'olwekyo Katonda oyo ye mugabirizi waffe omukulu, naye byatadde mu mikono gyaffe, byatuwadde, byonna byatuwadde. Tetugwanye kukemebwa kulowooza nti byaffe ku bwaffe, naye bya Katonda. Abitwazise, abituwadde, tubikozese bulungi olw'obuweereza bwe, olw'okufaayo eri abo abeetaaga, ate n'olw'okulabirira obulamu bwaffe. Kale nno byonna byatuwadde Mukama, tugwanye okubikozesa obulungi, okulaba nga mu ngeri gye tubikozesaamu eweesa Katonda ekitiibwa. Era
n'okutuusa leero Katonda ono gwe njogerako bassebo ne banyabo, Katonda akyatulabirira, atulabirira ng'abantu be, atulabirira ng'abaana be. Saamiina, amiina nnyo. Newankubadde ng'omuntu yava ku Katonda olw'ekibi, naye era Katonda yasigala akyamulabirira. Era n'olwaleero bassebo ne bannyabo, Katonda yatulabirira. Amiina. Katonda yatulabirira, yatubeezaawo. Eri abantu bangi bagenda balowooza nti oba olw'okusoma ennyo, oba olw'okubanga bakkalabweti, oba olw'ennyota ezibaweereddwa, nti kyekibasobozesa okutuuka ku ebyo bye batuuseeko. Naye okwo kuba kwerimba. Byonna by'otuuseeko, byonna bye tutuuseeko, Katonda oyo yatusobozesa. Oba misomo, oba byabugagga, oba kiki kyonna kyoyinza okuba ng'otuuseeko mu bulamu, gulumizanga erinnya lya Katonda era manya nti yakuyinzisizza era yakusobozesezza. N'olwekyo Katonda era yatonda omuntu nga bwe nze njogera nga ye muwanika era ow'okulabirira buli kimu Katonda kyatonze mu nsi muno. N'olwekyo kitugwanira okutegeera ensonga eyo nti tuli bawanika ba Katonda, tuli balabirizi byebyo byonna byatadde mu maaso gaffe, mu mikono gyaffe. N'olwekyo omuwanika byaba alina tebiba bibye nga bwe ŋŋambye, biba birinako nnyini byo. Kiringa nga bw'onotandikawo kampani eyo n'oleeta maneja agirabirire, agiddukanye. N'olwekyo maneja oyo aba avunaanyizibwa okuwa alipoota ku bizinesi bwetambula oba pulojekiti bwetambula. Naffe tuvunaanyizibwa okubeera nga tuvunaanyizibwa mu maaso ga Katonda, okubanga byonna bye tukola ddala tuvunaanyizibwa mu maaso ga Katonda. N'olwekyo mwagalwa, kyenva ŋŋamba nti ku Mukama byatuwadde byonna tetwerabiranga okutoolako ekimu eky'ekkumi ate n'ebirabo okumuddisa, kubanga yatuwadde. Ako kaba kabonero akalaga nti tutegeera nti ye ye muyinza wa byonna era byonna bye tulina yatuwadde. N'olwekyo okutoolako ekimu eky'ekkumi era n'ebirabo nsonga nkulu nnyo era esiimibwa mu maaso ga Katonda. Saba Mukama akumpeere nnyo omukisa ng'olowooza ku bigambo ebyo era nange nga mbifumiitirizaako, bitukole bulungi enkya eno era bituyise mu lunaku luno ne wiiki yonna okutwalira wamu nga tubirowoozaako era nga tubifumiitirizaako, n'okusinga ennyo Mukama atusobose okubeera n'okwagala tusobole okufaayo eri bannaffe ate n'okumanya nti yeye muyinza wa byonna era yatusobose okutuuka ku byonna bye tusobodde okutuukako. Saba Mukama akumpeere nnyo omukisa. Tugenda kuwaayo okusaba olwa puroguramu eno nga tugimaliriza. Kankusabe omwagalwa tuweeyo okusaba. Taata waffe omukulu ow'omu ggulu, ogulumizibwe nnyo, oweebwe ekitiibwa emirembe gyonna kubanga osaanidde. Tweyanzizza Mukama kubanga n'olwaleero obukeesezza nga tuli balamu. Erinnya lyo ligulumizibwe nnyo era liweebwe ekitiibwa. Naye bwe wabaawo mu bulamu bwaffe ebirabise nga tebwisa linnya ly'ekitiibwa, Mukama tusaba otusonyiwe. Era tusaba Mukama otunaazeeko butali butuukirivu bwonna n'omusaayi gwayika Gologoosa gwa Yesu Kristo. Naye n'okusinga ennyo tusaba Mukama amannya gaffe gawandike mu kitabo eky'abalonde eky'omu ggulu. Taata waffe, twagala okweteeka mu mikono gyo nga tumaze okulya ebigambo bino ebirungi bwe bityo, ate bitukulembere okuyita mu lunaku luno ne wiiki yonna okutwalira awamu. Tukulembere okuyita mu lunaku luno, leka Omwoyo Omutukuvu abeere wamu naffe nga tuluŋŋamya, gootaanya amaanyi gonna ag'omulabe Sitaani n'enkwezi ebyateeseteese eri obulamu bwaffe. Omuddu oyo n'omuzaana wo abadde agoberera puroguramu eno Mukama, saba omuwa omukisa. Abalwadde Mukama abajjanjabe, abafiiriddwa Mukama bagumye era obazzeemu amaanyi, abasobeddwa mu ngeri ez'enjawulo Mukama basaasire. W'omukisa emirimu gyaffe, w'omukisa amaka gaffe, w'omukisa ezzadde lyaffe, w'omukisa amagana gaffe, w'omukisa projects zaffe na byonna byetuteekateeka okukola. Tukulembere okuyita mu nnaku lwonna Mukama. Ku nkomerero ya byonna tusaba Mukama gw'oba ogulumizibwa ate naffe tuweemu omukisa, kubanga tusabe byonna n'okwebaza nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina, amiina, amiina.
Mukama akumpeere nnyo omukisa omwagalwa abadde agoberera puroguramu eno. Beera bulungi, tusinkane olunaku olw'enkya. Amiina.